Kyagulanyi Ssentamu Robert Bamuwonye, the elected president of Uganda, ate ng'alabika nga agenda kuba akola ekyafaayo mu ggwanga lya Uganda ekyalema abalala bonna be tubadde tulaba, abalala bonna ababadde batubuzaabuza, abalala bonna ababadde batusibye akatambaala ku maaso. Omukulembeze w'eggwanga omulungi omulonde pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bamuwonye, bino byonna bye tubadde tuwulira mbu ate Besigye, mbu ate ani ono yalemwa nedda, byonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bamuwonye agenda kubanga abizingako ate atutuuse mu Uganda empya, era nga pulezidenti w'abantu, abantu gwe batunuulidde, gwe bawuliramu essuubi lyabwe, gwe bawuliramu obwagazi bwabwe ennaku z'omwezi nga 5 agenda kuba akoma mu ggwanga lino Uganda, eggwanga lyattu Uganda, ate n'obuwanguzi obw'enjawulo, era nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bamuwonye gwe yenna ali eyo nga weebuuza pulezidenti agenda kikola atya, tobuuza wabula keera bukeezi jangu Ntebbe International Airport ogenda okukakasa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bamuwonye bw'agenda okukola mu kino, era nga ababaka ba paalamenti ab'enjawulo batandise okuba nga bakunga abantu nga bakoowoola okujja okubaawo nabo okulaba nga Uganda yaffe enunulwa. Uganda yaffe tegenda kununulwa nga tuli mu mikono gya Museveni, Uganda tegenda kununulwa nga twesiigiriza nga Museveni wabba ebyaffe, Uganda egenda kununulwa nga bannayuganda tuyimuse, tuyimukidde wamu okulaba nga tugirwanirira n'okwerwanirako wamu kitole. Bino bye bigenda tuyambako okulaba nga Uganda yaffe etta ku mutindo ogwo gwe yaliko nga bampembe bano tebannaba kujja kugibba gimalawo, kubba byaffe kubiddiza mu ngalo zaabwe, kubanga bo bano bajja na mission yakwonoona, yakubba, yakutulugunya nayakutta. Kale bwe bati bannayuganda bagambye nedda enough is enough, ke kaseera munnansi oyimuke oyogereko, ogatte eddoboozi lyo, tulabe nga tutaasa eggwanga lyaffe. So baganda baffe, mikwano gyaffe, Uganda egenda kuba enunulwa. Ebyayose tebukabulwa temubiwuliriza, tukwate kimu tulabe kimu ngeri ki gye tuyinza okukwatamu obuyinza bw'eggwanga lyaffe, tuwone olw'omubulege lw'omusajja luno, era nga ba honorable ab'enjawulo bamaze okukkiriza n'okukakasa nti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bamuwonye yagenda okukulemberamu luno olutabaalo, ate ng'era tugenda kunanna Honorable Nkonyenje Muwadda, sooka otuweemu, sooka okuwule abantu ennaku z'omwezi nga 5. Mukama mutya mikwano gyaffe mwenna, mbabuuzaako mwewale buli omu gy'ali. Ate ne twebaza Katonda ku buli yenna alina kyagoborodde mu wiiki eno wekituukidde olwaleero. Bassebo ne bannyabo, tekyali kulanga kulala kwonna. Pulezidenti w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ajja kuba akomawo mu ggwanga lya Uganda ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Okitoba omwaka 2023. Ekyo kitegeeza nti pulezidenti Kyagulanyi akomawo wiiki ejja. Kale ng'ennaku z'omwezi 5 buli omu atemye ku munne nti tugenda kuba twegatta nga bannayuganda okwaniriza pulezidenti, bannayuganda gwe balonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kale nno buli omu akunge munne ng'amujjukiza nti kitukwatako okwegatta awamu ku buli nsonga esobola otuyamba okwenunula, era tujja kwerekereza ebirala ebyandibadde bitumalira obudde, tugende tumwanyirize. Njagala okutegeeza bonna abakwatibwako ku kisaawe Ntebbe nga minisita akwatibwako amawanga amalala, njagala okubategeeza temutaataganya muntu yenna agenda okuba nga ajja ku kisaawe okwaniriza pulezidenti w'eggwanga. Lino eggwanga lya bannayuganda,
era buli kifo kyonna ekyolukale public place buli munansi akkirizibwa okutuukawo oba awerekedde oba ayaniriza sinakindi oluusi n'okulambula. Kale nno tetwagala ensonga yonna etaataganya abantu. Ekisaawe kirina bulungi nnyo facilities ezimala abantu abagala okwaniriza omuntu yenna abakomawo. Kale ate kuno baniriza president ow'eggwanga omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Of course tutegeeza n'ebitongole bino ebyokwerinda nti bannayuganda balina right oba eddembe okutambula mu ggwanga awatali kakwakkulizo, era twagala okukiddiriŋŋana nti ng'ennaku z'omwezi 5 twagala buli munnansi ayina ebbeetu era yeerekereza okusalawo okwaniriza president talina kutaataganyizibwa wadde. Abali mawanga amalala ebweru of course buli omu kyasobodde okukola okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga tukyebaza, naye tebinnaggwa. Kale tusigale nga tukola buli omu kyasobola okukola mu lutabaalo lw'okulibaletinga eggwanga lyaffe. Kisoboka kubanga eggwanga lya bannayuganda. Ssemateeka agamba nti buli gw'olaba okusoomooza n'okunyigirizibwa kwa ssemateeka buvunaanyizibwa bwa buli munnansi. It is a duty of every citizen okufaayo okulaba nga ssemateeka akwasibwa era addizibwa amaanyi ge. Kale buli omu akwatibwako oba oli mu ggwanga oba oli wabweru w'eggwanga, naye tugwebaza buli omu kyasobodde okukola. Buli omu akunge munne, kunga gw'osobodde okukunga, nga twejjukiza nti NUP mobilization tours zigenda kudda mu buto. Tulindirira phase ey'okubiri naddala ez'omu ggwanga Uganda. Tulinda phase ey'okubiri ekibiina kya National Unity Platform ekinaalira okufulumya. Phase esooka yatambula bulungi. Mwebale nnyo bannayuganda abayaniriza president Kyagulanyi Ssentamu Robert. Of course mwalimu okuggumiza obubaka bwa National Unity Platform, mwalimu okugula party offices bitundu ebyenjawulo mu Uganda, mwalimu okukola meetings, mobilization meetings ez'enjawulo, engagement meetings ezatula mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda, mwalimu okuwanyisiganya ebirowoozo n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enkizo. Era bw'oba otunuddemu n'ekirala eky'enkizo nti president yayanyirizibwa nnyo mu bitundu ebyenjawulo byakulembera National Unity Platform okulambula. Era mwebale nnyo bannayuganda abamwanyiriza bitundu byonna. Katolaba president twamwanyiriza mu bitundu byanjawulo nti ab'Embale mwamwanyiriza, ab'Emayuge mwamwanyiriza, ab'e Busiya mwamwanyiriza, nebina ebitundu byonna. Kati ate watya wano nga tugenda kumwanyiriza mu ggwanga ffenna nga bannayuganda. Kale buli region okwatibwako. So buli region ekwatibwako, buli region ekwatibwako eya Uganda, ffenna nga twaniriza president wa Uganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ennaku z'omwezi 5 ffenna tumukima kisaawe Ntebbe. Kakati ebyo ne bibeeraawo. Of course olutabaalo n'okununula eggwanga lyaffe n'olukyagenda mu maaso. Mwebale bannayuganda. People power, our power. Kunnyingi muwada bwatibwako wudde bannayuganda nakutegeeza nti ennaku z'omwezi 5 ffenna tulina okuba nga tugwera Ntebbe International Airport kubanga it's a public place. Era munnayuganda wenna okkirizibwa okujja okukima pulezidenti wo gw'oyagala gwe walonda eyawangula Ntebbe n'atalayizibwa. Ke kaseera tutwale pulezidenti waffe bamulayize mu kitiibwa ate mu mateeka. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the elected president of Uganda, tugenda kubeera naye ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku lugenda kuba Lwakuna wale ku Ntebbe airport. So tubaye tulaba mukwano ng'abantu bangi baaniza president mu bitundu ebyenjawulo. Kaakati
kigenda kuggwa ng'ennaku z'omwezi 5. Awo bannayuganda bonna bagenda kusituka. Genda kuba ssanyu gyereere nno, bigenda kuba kyanjawulo, bigenda kukolebwa history agenda kuba nga akolebwa ng'ennaku z'omwezi 5. Baganda baffe, mikwano gyaffe, mwenna tubakoowoola, mujje mutwegatteko ate twanirize omununuzi asakurifayisinze ebingi ku lwange ku lulwo okubeera obulungi n'okununula eggwanga. So bamikwano, ennaku z'omwezi 5 buli omu asitukiremu, buli omu akunge munne, tugende Ntebbe tuggyeyo omununuzi waffe, tumale tugambe nti Uganda weewaawo, tufune ku ssanyu. Tujja kuba twenaazizzaako ekizibu ky'omubbi ono eyajja atalina kaayina, omubbi Bubbi eyajja n'akaveera ate munnange yeetise loole.